Abatuuze ku kyalo Kihogolo mu disitulikiti y'e Kakumiro mu ggombolola y'e Kiswenge be bavudde mu mbeera ne bateekera emmotoka bbiri omuliro nga zino zaabadde za Professor George William Lubega omu ku badde bavuganya mu kamyufu ku ky'obubaka bwa Bugangayizi. Entabwe yavudde ku bawagizi ba Professor Lubega okulumbagana ssentebe wa Kiswenge Robert Kabataraine nga bamulumiriza okukyusa ebyavudde mu kulonda. They tried to sneak into his gate, but they failed and they jumped into the gate. He was tortured together with his wife. Yes, Ssentebe Robert Kabataraine agamba nti yabadde atwala empapula ezabaddeko ebyavudde mu kulonda ne wabaawo akabinja k'abavubuka akatandise okumukuba. Kuyaleta mutwanda kuntomera yinuka yagenda itwara yatiri baraza kuli ati kuna atawe twatane obwanagana buli kimwe kyona hata kiri okumanya ngu haba hekyabo kikwakuja okuteera buli kimwe kyona ekiramu. Kino kyatabudde abatuuze ku kyalo nabo ne basalawo okutaasa ssentebe waabwe okukakana nga balwanaganye n'emmotoka ne baziteekera omuliro. And that fighting between the team Professor and the villagement resulted into the damage of these vehicles you are seeing here. Okusinziira ku balondesa bagamba nti okulonda kwabadde kutambudde bulungi nga n'ebigambibwa nti ssentebe yakyusizza ebyavudde mu kulonda si bituufu. Elections started at 10 a.m. and we elected well as we were instructed. Abamu basingirwe babere basubira ku wininga rundi kusinga faru bamanya nti oluusi obululu obumu bajja kubiyiba abadikira from zibade zisigaire mu form zisigaire enyuma. DPC wa Kakumiro avumiridde ebyatuuseewo n'ategeeza nga poliisi bwetandise okunoonyereza. Tuli kunoonyereza kutandise ekirungi nti tufunye lead mu gye bava suubira nti lunaku nga 2 oba 3 bamu tujja kubanga tubakutte batwale mu mbuga z'amateeka. Omulanga baleme kutwalira amateeka mu ngalo. Singa abantu bano bazibu ne babakwata kutwandinoonyereza ne tubuuza lwaki balumbye chairman.